Sebo Oweekitiibwa President, bakulembeze bannange mwenna, abakungubazi mwenna abali wano, kitalo nnyo, kitalo ddala ekya Council Anthony Wameli. Sebo Oweekitiibwa President, family mukyala ne members ba family abamu banakiro twegattako babadde bali walako nga of course bategeka naki ne bagambye kabajjeko wano waki kubanga bamanyi nti Anthony Wameli NUP ebadde nga family ye ey'okubiri, so bali mu kujja era tujja baaniriza. Njagala okwebaza fenna abawaddeyo akadde zino zigenda mu ssaawa 3 naye tukyali wano, abakulu abali side eri bayimiridde. Lwaki? Kubanga Anthony Wameli tabadde musajja, abadde musajja ddala, ayagala eggwanga lye. Bamuweeredde obujulizi wano abantu bangi aboogedde. Olabira ddala ono omusajja kyabadde aliko ng'akyagalira ddala, ng'afaayo eri banne. Manyi waliwo abasawo ng'ono omusawo ye yayiga obusawo amanyi okuba empisa oba ki, naye ng'oba oli awo tafaayo nnyo. Era abasawo abasinga bafaayo nnyo ku bantu. Kati ne mu bwalooya, nange nafuuka looya kabanga akayitako, ne mu balooya mulimu oli nga ye yayiga amateeka, naye ng'oba oli awo tafaayo nnyo ku bantu. Naye waliyo balooya ng'afaayo nnyo ku muntu ono, client we. Yoyo Anthony Wameli engeri gye yali ng'afaayo, ng'awaayo obudde. Anthony Wameli twamulaba mu court martial nga yakava mu ddwaliro ne tumuyombesa nno, ne president twamuyombesa tugamba musajja gwe wakava mu ddwaliro olina kuwummula naki, tukulabye ku TV ng'oli mu court martial. Naga ate munnange nkole kikati nfunyemuko ku maanyi kantaase abaana bano netulekera okuyomba. Twatandika tuyomba ebyaddala by the way, kubanga awo baali bakamala okumusangamu obulwadde ng'atandise okufuna treatment n'agondamuko, naye bwe yafuna ku maanyi bw'ati n'atandika okudduka ng'agezaako okutaasa abaana. So tufiiriddwa nnyo nnyini ddala, naye kino kitulage nti osobola okuzannya paati yo. Wameli yategeera nti kaakati eno ye paati yange kanjizannye mu buli ngeri yonna. Munaye tosobola kubeera buli wamu, tosobola kukola buli kimu, naye ekyo ky'oba osobodde okukola kikolere ddala. Waliwo omuwala wano abadde ayogera, omu ku abo bayogedde, Sharon wa Bobby. Ka Sharon kaliwa kawala ak'effujjo eddungi. Anyway, alabika ali mu kwetalaatala era nga bwakola. Sharon tumusangako ng'atudde awo, aba yeetala akola kino. Sharon kaako kaze duka no misinde. Omwalo ono bayi tunyumyamuko yanjigiriza oluyaye, tumanyi oluzungu naye kati n'oluyaye ndogeramuko. Ne Sharon mbitula okuwayamuko akulaga nti ye yazuula alina paati ey'okuzannya era yagamba ajja kuzannya paati eyo. Ayinza obutamanyikibwa nnyo, ayinza obutabeera ku TV eyo, ku talk show, ku radio oba wa, naye yagamba nja kuzannya paati yange nga munnayuganda ayagala enkyukakyuka. Webale kuzannya paati yo. Sharon wansuubiza omutwalo oli, kati nkujjukiza nja kukusanga wali ompa omutwalo gwange. Sharon ono mujjeeyo kubanga nga njagala okulaga ekifaananyi nti buli omu osobola okuzuula paati noganze kanzanye paati eno. Muneefe ne tutugenda kubeera bakyagulanyi, naye tulina kyagulanyi waffe ate nga naye alina paati ye, tumusapootinge azanye paati ye. Wameli kyeyazuula n'agamba kaakati nze paati yange kantase bano abaana be bakwata ne batwala eri mu kooti ng'abeerawo awo. So kyakusaalirwa nnyo. Wameli tujja kumisinga, twasuubidde nti tujja kubeera naye wano, naye ne bateekawo embeera nti kaakati simanya postmortem. Okusookera ddala bamukolera postmortem eri Boston gy'abadde.
naye wano ne bagamba naffe tulina okukola postmortem. Tugamba kale mugikole nti anti naye kakati ffe postmortem simanya tetugikola lweggulo kubanga simanyi obudde buba bugenze ekitangala kibadde kigenze. Ne ngamba mwe bagayi mwe postmortem mugenda gikolera mu compound kiki kubanga bagikolera mu theatre tewali na madinisa golaba kubanga theatre eyo gye bakolera postmortem nayingirayo bwe twafiirwa Rita Nabukenya kuba twagamba twagala mukoleko postmortem nga wetuli wano naliwaawo ne Honorable Zaake, Honorable Flavia Kalole, I think, and one other person. So ne binnewunyisa ninga abantu bano naye of course bagadde teekawo mbeera nga tebaagala tukole omukolo gwaffe guno okujjukira Anthony Wameli. Twagala okubeebaza kubanga mugambye nti newankubadde omulambo bakyagulemedde simanya bakola postmortem bagenda gikola nkya mbunga akasana kavuddeyo ne bannange. Anyway, so twagala okubeebaza kubanga muzze newankubadde omubiri gwa munnaffe teguliyo wano naye ffe tukkiriza nti wali naffe. Njagala kukomekereza nga neebaza ttiimu zaffe eziri eyo mu diaspora. Abantu abo banaye tubakubire mu ngalo. Bakoze kinene nnyo nnyini ddala okuva eri Wameli gye yalwalira bamukwata ku mukono bamutwala eyo batandika okujjanjaba naki kugamba ng'ekibiina ne tuwewuka nnyo kubanga gubeera buvunaanyizibwa waffe omuntu waffe mukulembeze waffe kanso waffe naye nabo ne bagamba nti naffe ekibiina tukirimu era we are stakeholders. So bakoze bingi nnyo nnyini ddala. Juzi nali ndaba bano abayisa zi parapase propaganda anti kakati NUP simanyi n'omulambo gwa munnaabwe byabaleme okusasula. Buli kyali kyetaagisa okusasula ku nsonga ya Anthony Wameli kyaggwa weeks nga 3 emabega. Actually shortly after he died. How long ago was that? A few days. Funeral home eri side ne clearingibwa, bills ezeddwaliro zonna ne ziclearingibwa n'entambula ekumukomyawo byonna nga biri cleared. Naye nga okuprocessinga empapula ezimukomyawo wano ng'ate embassy eya Uganda eri mu America yena kikola ne beetooloola bakola kasoobo. Anyway, era nga bwe mulaba babikola wano mu ofisi za gavumenti wano tebabeera banjawulo. Emitwe gyegimu gyegiva wano ne gigenda saiti eri, so tewali kyanjawulo nnyo kiri awo. Bali Abamerica bo nga bagaffe tulize empapula tututampinge tukole ki naye bano abakola mu embassy nga beetooloola nga tebategerekeka. So kyekyaluddewo naye twebaza Katonda omubiri gwa munnaffe gumaze ne gujja. NUP everywhere. So, Mr. President, Deputy Presidents, Lord Mayor, Spokesperson, Head of Mobilization, Members of Parliament, Monabali Wano, Comrade Nubianli, Head of Arts and Entertainment, Bakumbazi Banafe Mwenamwena, Abazerero, Kitalo nnyo, kitalo ddala. Nga Honorable Ssenyonyi Bwagambye, family, tubadde tusuubira tubagenda twegatako bakyali mu jam naye era tubasaasira nnyo. Olunaku lwaleero saagala kwogera bingi nnyo kubanga era nze nfunye omukisa President bwe yansindikako America ne Honorable Nyeko ne njogera ku Council Wameli emirundi 2 eyo Boston bwe neegatta ku family ya Council naye ne wano njagala kwebaza mwena ababadde ku kisaawe bafuuti sojja abakulembeze ne mwaniriza Anthony Wameli ng'omuzira. Mwebale nnyo okumuyisa mu kibuga abantu ne bamulabako ne bamuwubirako ne basiima emirimu gye mu kitiibwa. Ekyokubiri njagala kwebaza nange abantu baffe abamu diaspora naddala chapter yaffe eya America. Mwebale nnyo bannange. Council Wameli abaddeyo kumala akabanga ne mumulabirira ne mumuyamba ne mucontributingira ku medical bills n'ebirala. Era mwebale nnyo n'okuyamba abalala abantu baffe abadde bagendayo
muli Honorable Namboze nga bababulidde leero, omuli Kasiri Ashraf n'abalala mwebale nnyo banange ab'omu diaspora okuyamba ku bantu baffe abo bonna. Kambajukize nti Council Wameli yakwasaganya emisango mingi nnyo nga mwe muli omusango gwa Kalangala, Banubian, ba Edi Mutwe n'abalala abashuki n'abalala bwe baali mu kkomera era n'abayamba ne bavaayo abasinga. N'akwasaganya omusango election petition gye twamala ne withdrawinga eyaviiramu omulamuzi Esther Kisaakye owa Supreme Court ebizibu mumulabye kati baagala namugoba, naye Council Wameli yayimirira nnyo mu election petition eyo. Museveni n'abantu be bwe bagezaako okutwala emmotoka ya president waffe eya bulletproof, mujjukira bulungi nnyo Council Wameli eyakulemberamu ensonga eyo, era mbeerawo ne mpulira bipropaganda gye motoka ate bamala ne bagiza nga muteeseganya nabo, tebakimanyi nti reason lwaki bazze emotoka lugimu yesanga nga terina kyeyimirirako, kubanga emisolo gyonna gyali bamaze ogisasula n'ebirala bwe bityo, era bw'oddayo n'osoma empapula ebbaluwa Council Wameli ze yawandiika byali kiriya nnyo, so lugimu buswavu nesalawo ekomyewo emotoka eyo. Mujjukira bulungi bakyogeddeko already, Council Wameli abadde yawolereza n'abantu abalala be bayinza okutya nga Jamiru Mukulu, era ng'ensonga ezo aziyimiriddeko. Abantu abakwatibwa nga kooti yamaze obalwerizi nga kakalukayo mu musango gwa Kaweesi gwe tumanyi nti abantu bagenda nga bapikinga eyo abasinga nga basiraamu. Council Wameli yayimirira n'abarepresentinga abantu, ensibe yali erowooza nti nga bati abantu abasinga babatya, lawyers abasinga batya gye misango yagiyimiriramu. So njagala okugyayo emisango egimu, of course yayoza emisango mingi nnyo, abaana bangi abali wano aba people power bayinza okugamba bwe yabayamba. Council Wameli ekisembayo yali ayagala ebintu bisatu era byonna ng'abiwa obudde almost ng'abibalansinga bulungi nnyo. Yagala famire ye era mukyala we mbadde musuubira okuba wano awo obujulizi obwo nti Council yaliwo for his family. Ekyokubiri, Council Wameli yayagala nnyo Katonda we, ekyo mukimanyi bulungi nnyo. Council Wameli yayagala Katonda we, nti ne bwabadde nga mulwadde nnyo obadde omusanga nga abuulira enjiri, era bw'ogenda ku social media olaba nti abadde abuulira enjiri ayagala Katonda. Si kyangu okusanga professionals abasoma ne bwe baba balokole obanga bakkiriza obanga musiraamu baki tebaagala nnyo okulaga kiki bali abantu abasinga, naye Council Wameli yavaayo n'agamba nti nze ndi mulokole n'abuulira enjiri, era ekyo tukimanyi bulungi. Era yali ne pasita ate nga yali asumba bali wano basobola okumuweera obujulizi nti yabamentalinga bulungi nnyo, era kyo tukimwebalize. Bayibuli egamba n'olwekyo kyetuva tulema okuddirira, newankubadde omuntu waffe okungula gwawo, naye omuntu waffe omunda akola ki? Azibwa bujja bulijjo na bulijjo, ekitegeeza nti omuntu w'omunda owa Wameli kati tukkiriza nti ali mu kitiibwa ekisinga ebitiibwa byonna mu ggulu lya Katonda, era naffe abakkiriza tulimusangayo eyo. Ekisembayo, Council Wameli yayagala nnyo ensi ye Uganda, yayagala nnyo ensi ye to the extent nga kyamanyazi bwagambye bwe twagenda omulaba e Boston twasanga yali mulwadde nnyo naye ng'abeera wali ku kitanda mu ddwaliro ng'alina laptop ng'akola research ng'awandiika ku misango ng'akola ki. Njagala kwebaza Council Wameli okuba nti yakkiriza n'ayambala enenkofiira. Mwena bukimanyi bulungi nnyo abali wano nti enenkofiira eriko emiwunyo mingi nnyo, babe bagamba mu ghetto. Enenkofiira eriko emiwunyo naye Council Wameli yajambala. Enenkofiira eyinza okuviirawo okuttibwa naye Council Wameli. Our foreign brother, comrade and friend. It would be better to speak about Wameli when he was able to listen, but unfortunately today he cannot. But why we speak at funerals and events like these ones
is that we should be able to pick lessons from those that have departed. Wameli was a noble man with a pure soul. They have talked about his commitment. He was a very committed person. Wameli fought for justice. Wameli mukolo bwa lawyer teyagulaba nga mulimu gwa kukolamu ssente, teyagulaba nga mulimu gwa kuweereza abo abalina kapasite ey'okusasula, naye obwa lawyer ate bwe kirina okubeera yabulaba nga calling Katonda gye yamuyitamu okuweereza abantu. He stood with all categories of life. He represented those that many lawyers, but Wameli represented Jamil Mukuru. Wameli represented the people that were arrested and tortured but never tried or convicted for having participated in numerous assassinations in this country. And because they have never been tried, we can confidently state that these are innocent people, and he stood with them much as it came at a very high cost of intimidation and risking his life. Wameli was a very thoughtful person. I worked closely with Wameli, both as a lawyer and on matters of policy and other things. But like they have mentioned, he was a very, very selfless person. Ate nga ali reliable nnyo. Era w'omukubirira essimu n'omugamba nti wano waliwo obuzibu obuliwo, Wameli oba kyetaagisa kutuula ku boda ajja kugendayo. Everywhere. You would even wonder how he's able to be in so many places at the same time. Mu biseera ebingi, lawyers get lost in hierarchies and things of that nature. But Wameli, for him, it was about service. Whether things of seniority or whatever, in our profession, Wameli was my senior in many aspects, in age, in practice and everything. But he was very, very unassuming, very humble, very down to earth, very courteous, very polite, and he respected everyone. If you are looking for any patriot, Wameli was a patriot. And it should be a lesson to all of us. The world is full of temptations. And the time when we are going through the electoral process, the campaign time, many of our colleagues fell off and changed sides. Now, assuming that Wameli had defected, and now we are gathered to talk about him, what would be talked about him? This should be a lesson to all of us. When we gather here, opportunity to my fellow members of Parliament, because of time, Your Excellency, the President, the National Executive Committee of National Unity Platform, members of Parliament, all protocol observed. I'm Manjeri Chebakutika, the woman member of Parliament, Jinja City. It is a sad moment for us and the entire country as we are gathering to condole and console for the loss of Council Wameli Anthony. As a leader from Eastern Uganda and particularly Busoga, I want to say that we've lost a strong man and a great pillar who has been preaching change in Eastern Uganda. And I want to thank the President for giving us an opportunity as people from Eastern Uganda to be part of your government. On the other hand, as a leader representing Parliament,
I know Council Anthony Wameli as a patriot. I know him as a man who gave all his life to the struggle of this country, a man who has been fighting for human rights. I know him as a person who has been fighting for justice at all levels. As people who are present here, we should use this opportunity to emulate from the legacy of Council Anthony Wameli. We have too much pain, but we are encouraged by the word of God, and that is Revelation 14:13, that blessed are those who die in the Lord. Nti balina omukisa abafiira mu Mukama. Ekitegeeza tulina essuubi nti eyo yonna yonna gy'agenze tugenda kumusisinkana. Abantu mwenna abali wano, members of parliament, fellow mourners, I want to say that we have a big task ahead of us. Tulina omulimu munene nnyo kubanga olunaku olwaleero nfunye omukisa okuba nga tugenda okwaniriza omubiri gwa Council Anthony Wameli. Naye ndabye enyiike famire gyebaddemu okubanga baaniriza omubiri nga ogw'omuntu gwe batasobodde nakujjanjaba. Kyentegeeza kye kino nti nze naawe n'oli tulina obuvunaanyizibwa obw'okulwana ennyo okulaba nga tukyusa gavumenti eno tusobole ofuna amalwaliro amalungi, oba oliawo tusobole okuba nga tujjanjaba ku baagalwa bwaffe mu nsi yaffe nga tetwetaaga kubatwala bunaayira. Therefore, kye tulina okukola, tulina okulwana okubanga tuleeta obukulembeze obupya mu buyinza. Nga mmaliriza nsaba omwoyo gw'omugenzi Mukama aguwummuze kisa era amugwe mu kifuba. May his soul rest in peace. Thank you for listening to me. Sikiriza Katonda yatuuse dda mu kifuba kye amulamuze kisa. Kitalo nnyo Kaya Christina Nakimwero, mubaka omukyalo okuva ekiboga mu Nabyabutonde. Nsaba tujjukira omugenzi nga buli omu ali wano osimba omuti okujjukira omugenzi byabadde atukolera. Era nja kukulembera ne mu kuziika okulabika nti tuleetayo emiti tutambule najjo mu kuziika okujjukira omugenzi ono. Kitalo nnyo erinnya Kabuye Frank, omubaka owa Kasande y'Amaserengeta, Shadow Minister ku nsonga z'abavubuka wamu n'abaana mu ggwanga Uganda. Kitalo nnyo ekya Council Wameli. Kitalo nnyo ddala ekyokufiirwa ku Council Wameli. Erinnya Nyeko Derrick, omubaka wa Parliament akiikirira abantu ba Makindye East. Rest in peace. From God we came from, and to God we shall always return. My name is Chirumira Hassan. I represent the people of Katikam South. Sanja Patrick Kayongo Mabirizi, akiikirira abantu ba Ntenjeru South mu Kayonga District. Kitalo nnyo, kitalo ddala Omukama omwoyo gw'omugenzi agulamuze kisa. Owadda Nkunyingi, mubaka wa Parliament ow'Ekyaddondo East, ate Minisita ow'Ekisiikirize ow'amawanga amalala. Kitalo nnyo ddala nsaasira pulezidenti wange, pulezidenti w'eggwanga Kyagulanyi Ssentamu Robert, nsaasira NUP, ate ne neebaza bannayuganda abawangalira ebweru w'eggwanga mu diaspora, okusingira ddala mikwano gyaffe bannayuganda abawagizi ba NUP mu America, namwena bannayuganda mu Uganda okubeererawo Wameli ne famire ye. Mukama Katonda abagumye era ffenna atugumye. Kitalo nnyo ddala. Kitalo nnyo ddala olw'okufiira munnamateeka eyatulaga enjawulo wa eddembe n'okunyigiriza wakati w'okwerwanako oba okwogera n'okusirika. Mukama Katonda tusaba omwoyo gwe agulamuze kisa. Erinnya eryange nze Mukasa Aloysius, omubaka akiikira constituency eya Lubaga South. Ekiseto kyenekola kintuseka waliwo ekisa king'ondola
kinewunya okuva obuto bwange mukama omukono gwongulabye. Lord Mayor wa Kampala, the Secretary General, honorable members of Parliament, I stand on the protocol kubanga obudde bugenze. Sebo, Mr. President, Council Wameli, nalinga mama we ali my neighbor Mukabanyolo. Nga bakula n'abaana bange kati alinga omwana wange ddala Mukabanyolo ne kati ali mulirwana wange kyetume mu ba lawyers mu ba pleaders Council Wameli ali very humble, very honest. Ayagala nnyo ebya amazima. Ate takola ebya sente, akola nga mu luzungu bagiyita transformational lawyer. Eby'abantu ddala from the heart. Kubanga I remember one time nga ali mu kitanda eddala mulwadde nga tuli Elira. They had arrested some of our people. Council Wameli defied totally the doctor and decided to leave his hospital bed from Bale, by the way, and went to join us in Lira. Can't we clap for that? Kubanga, you reach as many lawyers. The first thing they will say, how much do you have? Do you have the legal fee? Do you transactionally? Naye Council Wameli, up to the time he passed on, his first thing was, how do we manage this situation? His inclusion, his love for humanity was not only done, was seen to be done. Council Wameli abadali thorough, very prepared. The few times I was with him in court, the entire court judges would have to write. With the Council Wameli, he would be on record. Kubanga, he was well researched. He was well and thoroughly consulted. We have lost a very great internationally placed person. We have lost in the legal fraternity a savior, a person who set the bar and set it very high. His humility, the car he drives, when for us, many of us want to show huge vehicles, big houses in billions. For him, he has how many lawyers he has mentored to show. He touched the hearts. He touched you and you would feel it. But for us, we come with our stomach, we want to, you know what lawyers do. Many. Today, nsaba, fena, tuyige, okukola, ebya, obuntu. Tukole ebyachi? I am reliably informed. The family is here, Your Excellency. We have come to celebrate a gallant mulwani wa dembe. Munsi yonna. I want to thank the diaspora. I want to thank all of you. You have put he was somebody who builds bridges. I have seen. He was building and he built bridges. Many of us build walls in our comfort zone, in our boxes, exclusion, so and so. Council Wameli was always extending and building bridges, associating with everybody. That
is something that we must take very seriously. He would build bridges. I'm very, very closely associated with the mother and the family. From the time they grew up with my own children, he's like a son to me. Very thorough, very humble, God-fearing. He was a one-stop center for humanity, Your Excellency. Indeed, I'm very humbled and honored to invite Mrs. Olive Wameli, who has come to join us. It's very hard, it's very tough. Nae, you're also a very tough woman. And the family, muje wano. Muje, mwebale nnyo mukulike kubo, mwebale nnyo, mwebalire ddala, mwebale kukuma. Era